Yes, nkwaniriza gwe nanfollowinga eno bagita Faali TV ugine nkwebaza negamba nti wakola kyamanyi okubanga wa subscribinga nonyiga ne kade. Wano pani updates ezina volume bana mawulire gaba gatambula okwetula eggwanga Uganda just ekikakatako kiri kimu kyokka ku subscribinga onyige kade. Namwandu omu ku bannamwandu w'omugenzi amanyikidwa nga Muhammad Segirinya omugenzi eyabadde Honorable wa Kawempe North wano munange yafudde yazikidde olunaku olw'Essande ya wiiki ewedde. Jjukira Segirinya Muhammad yagenda kuweza wiiki namba ng'aziikiddwa. Ebiriwo ssaawa zino kiraga nti yalese bannamwandu nti bali bannamwandu nga mwenda. Bigambo bingi ebyogerwa naye kugamba sikakasa nti bannamwandu bonna babe naye siyinza kuwakaneera. Waliwo omukyala omu ku abo bannamwandu yavudde n'agamba nti kyamulumye nnyo okuva mu lumbe nga tebamuwadde wadde akasente wadde ate mpu ensimbi zabaddewo mpitirivu mbu. Ono agamba nti alina bebi wa myezi 9 era nti nno ayetaaga obuyambi olw'ensonga nti alina amabanja. Bantu bangi bavudde nga bagamba nti bonna abakyala abaleese abaana be balumiriza okuba nti no ba Honorable Segirinya nti batwalibwe ku DNA test. Era ndowooza enteekateeka zigenda mu maaso kubanga ensimbi zisobola okuba nga zirwalibwa kubanga ensimbi ennyingi zakola ki ezasondebwa abantu ab'enjawulo kubanga bayinza okufuna engeri gye bakola ki gye bazaawuzaamu buli omu n'afuna ku wabula balina osooka okonfaaminga kubanga onnamwandu yavudde n'agamba nti abamu ku abo abalumiriza okuba nti no bakyala ba Segirinya Muhammad nti abasinga bawaddeyo miliyoni 5 abalala 9 abalala miliyoni 6 naye agamba nti tebamuwaddeyo naye ng'ajjukira bagambye nti bonna okukonfaaminga balina okukola ki okusooka okubakebera abaana ba konfaaminga bakakasize ddala nti baana ba mugenzi Segirinya Muhammad. Bingi ebyogerwa ku mitimbagano egya social media era ng'abasinga bagamba nti bannamwandu nti bakyaliyo bangi nnyo gabi bannamwandu bangi nnyo abali ku lumbe. Neewuunya nga bw'okiwulira. Waliwo omukyala gwe nawulidde omulago bagamba nti no mbu yali simanyanga wadde ni bwamukomera mbuni simanyanga yabadde alina omwana wa Segirinya. Simanyi na kumanya abasinga tebagala bifuula content sibitegeera mwana. Sibitegeera kati simanyi oba oyo ate bayafubutuseewa oba yafubutuseewa omusajja baali bamusiba kati yamusinkana ate namufundisa olubuto ng'ate yali musibe bannange. Yabisinga bikonfusinga bana basinga ndowooza beetaaga bakwatibwe kubanga ate kati baagala bifuula content na muzannyo. Ensonga eziri serious ate baagala kukola ki baagala kuzizannyiramu. Manya abaana bangi nnyo ku social media abakola content ng'oluusi bakola ki banoonya likes ne following naddala TikTok okwo ne bafuuka ekizibu. Akavidiyo ndakalabe nga katrendinga si bwe yagambye benako bisikirwa oyitaaga bakwate mukwate ajja kwogera ekituufu kubanga Segirinya abanga ate yali musibe yafuna atya tayimu ate ekola kimusisinkana ono. Tebitegerekeka naye ng'ono yavudde nakola kinagamba nti bannange nange mumpe kasente ke mwasonze ke baabawadde. Abantu bangi basonze akasente agamba nange njagala miliyoni zinga 9 nina amabanja nina omwana wa myezi 9. Baaba kikambwe bannamwandu bayitirivu naye nga bakoze ki bagambye nti balina sooka konfaaminga balabe ddala kituufu bannamwandu bano ba mugenzi Segirinya Muhammad oba nedda. Baagala sooka konfaaminga balabe ddala kituufu bannamwandu bano ba Segirinya Muhammad bamunako akakwate kubanga bayinza okukola ki bayinza okupakuka ne bagamba si baana bikisimanga si biki baana be abakyala bayinza kubanga balimba. Bagambye nedda bijja kupakuka tunabbikwata mpolampola tunazuula nti omwana bw'awaka wa Segirinya akasente ojja kufuna tujja kubaako kitukuwaayo kubanga abamu bagambye nti abamu bawaddeyo ku miliyoni zinga 5 miliyoni 6 agamba nti ne bamuwaayo miliyoni 5 ziba zijja kumuyamba. Ne bagambye nedda zikuwa tusooka konfaaminga munnange bimuko ebitambulatambula akadde kano ku social media
ezimu ku nsonga ezitrending akadde kano ku mitimbagano egya social media nkwebaza gwe n'afollowinga naawe eyasubscribinga n'onyiga nekkade nti wakola kyamaanyi okuba nga walayikinga era nengere kubanga nkuweebaza negamba nti oli big nnyo okuba nga ofollowinga Faadi TV UG. Likinga, commentinga, subscribinga nyiga kadi ndooza bajja kuba banawunsinga dates ndooza ez'okujjako abaana bano ndaga butonde okubakola ku kibayita DNA test. Bajja kuba ndooza balangira ennaku z'omwezi kubanga bannamwandu bangi bwe balinga oba mwenda oba bali mwenda baagala kunfaminga babira kituufu abasajja abakyabonabona abaana be balina ba Segirinya Muhammad baagala sooka kunfaminga baagala sooka kunfaminga kubanga abaana abakyala abaana be balina abaana bato ate ebbanga lye bagamba lye babazaaliramu ono yali mu ddwaliro Segirinya. Bikonfusing nga kyovala bagambe nti abasinga beetaaga nduza abakwata bukwasi bateeke mu makomera era kati buli eyalimbye bamusibe busibi obuba bufeere bwennyini obuwedde emirimu obuba bufeere baba bafuuse babayita batya bascammers baba bafuuse bakonizi manyi scammers ne konizi byanjawulo neera bonna buba bufeere deception baba balina bakwata bukwasi bano. La poliisi n'abasawo bali mu nteekateeka ne family ndooza egenda kubeerangirira ndooza family esina okumala okusooka okukola ki okuteekateeka n'okulangirira ennaku z'omwezi bagenda okuba nga bakola DNA test ku baana bano. Kyanewunyisiza nti kubanga abakyala 9 ate nga omusajja ali mu ddwaliro ate nga balaga abaana bato ono agamba omwana ali myezi 9 kyokka omusajja abadde mulwadde kakati ndikineebuuza ngaayi kati ate Segirinya kugambye bikonfusinga naye nga tulinze manyi DNA test oba baba bafulumiza result nga ntuufu nga tebazikuttemu terimba era kinabanga kituufu kijja kuba kituufu era kitujja kuba kizuuka kijja kutegeerebwa kijja kutegerekeka kijja kumanyikibwa tujja kuba tukimanya bwe kinaabanga kituufu. Nkwebaza gwe n'afollowinga gwe yasubscribinga n'onyiga nekkade nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga kkade bagita Faadi TV UG. Ensonga zeezo bebi gwalina wa myezi 9 kyokka mpoziko nga we yawonera we yamusinkanira kubanga omusajja abadde amaze mu ddwaliro ebbanga nno nga liwulira ddala mpoziko kubanga aliwo we yawonerako awo n'awonamunafunamu kulungu bangu bakati awo simanyi oba yasizinkanira ono omukyala awo nange bintabudde g'amazima manyi okunkonfusinga ekyamazima naye nga kitalo agenda kubaweza wiiki namba olunaku olw'enkya ebintu bingi ebikyakola ki ebikyayogerwa bingi nnyo ebikyayogerwa naddala ku bano bannamwandu abayitirivu okufaako obufi naye nze abasinga ngamba bayinza okuba bafeera afeere bali mu nkola ya deception nkola yakulimba yakufera nga bakola ki nga bagezaako kubanga munnange babuzaabuza bijja kuba bizuuka byonna naye ng'abasinga abano abalimba abakwate bukwasi babasibe bagita Faadi TV UG. Mbaya bulungi subscribing nga nyiga kandi like commenting mwera.